basuze magere bafutu soja ewa Bobi Wine kumacha bwakedde ne nagulawo nabagamba kiki tebayingidde kubaga atero bayingiza eri wansi nebamugamba watugamba twesimbewo ne tujayo empapula zizino kati boche bakoze bafutu soja basose ne bakwata empapula ziri ezokwemulugunya ne bazitwala ne baba receiving ne babaterako ne stamp nti received twemulugunya zonna ne bazitwalira omukulu mukulu abagambye timugende wa Rubongo yakola kubya card zibyo tebinkwatako kakati abaana banne bakubira bannawa bali ku kitebe bagandi Rubongo yawali nti agenda kusanyuka tulaba ali wana afuluma agenda kusanyuka ku kitebe abasuzeewo bali ne basala busazi wali omanyi bo bawiri bakwata wiri baka kusanyuka olutuse bwati oluvudde mu motoka ne bamugamba sebo tuwe card zaffe bafutu soja banabo kabe bafunye card iranga bawayo senti mukibi yawayo milioni 10 mukibi futu soja yakulira ba freedom border yakulira abana ba freedom border bavuga border bafutu soja bavuga border ngajambulanya ina jalaga bamuwadde kadi yakawempe south kubwa kansala je nalingambo kwa waswa juma nagano kuwayo senti omulala gwe bawadde edumba abati dumba yawadde milioni 5 mama we yazimuwereddeyo ayagala wali kawempe wanu naye kawempe wanu omanyi erimu emiruka egikikirirwa kwero sifiri kawempe wanu nga yo yonna ine emiruka egikikirirwa kwero C5 je bawadde gundi umalumagala kawempe wanu ku 5 kakati ebadde ya 3 kawempe wanu ne bajiwani ne bajiwa dumba abati ne bawane Denisite olaba ne waiza tebamuwadde manya Denisite bajiwadde gundi bajiwadde dumba abati Wana osizira okubeera nga otulaba nkwaniriza olunaku olwaleero nkubuuza ko nti wasiibye otya wasuze otya oli otya afunye okusomozebwa nkusaasidde asootuka ku buwanguzi nkuyozaayoza nyina Hassan Nsubuga President wa Buganda First atayagala kyabubaka Kampala Central Hassan buuza abantu sebo neyanziza abatulaba ku mikutu gyaffe gino mbalamusizza nnyo era nembeebaza emirimu gye mutuusaako engalo abafunye ebizibu ebyenjawulo tubasaasira ate namwe abalina ebirungi bye mutuuseeko tubayozaayoza abantu banga ba Kampala Central mbalamusaako mu ngeri y'enjawulo baafuna ebizibu omuliyoni gubookyawo mu Kisenyi tubasaasira era nsuubira nti enteekateeka zitambula okulaba nga ebintu byammwe biddawo ate tulabe nga obulamu bukomawo tusobole okutambuza emirimu mu kibuga Kampala. Nze Hassan Nsubuga Council President wa Buganda First mukolo gwaffe gwanga 6 era 6 lwa weekend genda kubeera ku Jacaranda Gardens Mengo twanjulire gwanga kitingoga amanyi simanyo bannaba Saturday byasawa meka MS tesewa yakubulawo byasawa meka sawa omukolo gutandika sawa 4 z'okumakya so tubaaniriza mwenna mujje tulabe ng'enteekateeka zonna zitambulira ddala bulungi. Ya tugende ku nsonga ya NUP ya tikiti nalabye abantu abamu bekalakasizane ku kitebe embeere eno wagirabyeko gwe ng'omuntu era wagirabye otya? Ensonga za NUP nazirabye bye nalabye ebisinga obungi tebyabadde bipya ku ebyo bye nzize njogera bino mbadde mbyogera okumala ekiseera kiwanvu era bafutu soja mukama waabo yabasiba ekiwani omanyizi ye wa kiwani ngera bwe yayogera kakati yakwata ekiwani kye n'akibasiba n'abagamba mwenna mujje mukole ki mwesimbewo kubanga kakati kyekiseera ebintu tubyekwatiremu bafutu soja nembalabula nembagamba bwe baba bagambye kwesimbawo kitegeeza mutandika okunoonya ki sente era twali wano ku mikutu gyaffe gino nembagamba futu soja ayagala obwa kansala obwa LC eyokusatu noonya milioni meka 5 ayagala 5 noonya milioni 10 ayagala obwa meya gobera ku milioni 3 n'okudda waggulu kubanga nze buli kimu nali maze okukiraba nga bwe kiri bangi ne bankubira amasimu mukwano gwange walukagana ngamba naye kati nsagala bwa meya ndiye mupi ne mugana noonya bimeka nanga nyumba yange bwe nagisinze bangambye kumpa 2 mwata ne mugambe ezo ntono nyumba bajja gitwala nga ne kali togikoze togifunye kakati bino nga bwe tuze tubyogera mwabirabye byabadde ba incumbent bangi tebaba wadde card kubanga tebawayo sente
zendi nkambe nti banyima batya kadi era mukwano gwange ate wa kika kyange Julius Mutebi yabadde meya w'ekira kadi bagimujjeko ne bagiwa Peter ono mwami Peter abadde meya w'ekira ku tikiti y'NUP bagimusiseeko ne bagiwa commissioner ku kakiiko k'ebyokulonda bamuyita Waiswa Peter ate nga badde ayagala Waiswa Peter weyo musajja weyo Busoga gwe bagiwadde ne bagijjako Julius Mutebi Isubuga owawano okitegedde kyekye tuze tubagamba kyekyo Jeno Bijirwa kyeyayogerako ekya regional political empowerment ky'abantu badde mu bitundu byabwe bavuganyeyo lwaki mwesiba wano nga muga nti mwagala kujjako President Museveni yes kuba kitegedde bwe muba mwesibye wano kitegeeza wano era walabye kadi ezisinga obungi wano babadde balwana Kampala Wakiso be bawadde mu bitundu ebiri ewalawalako abo tebalwanye tebakyankalanyina kubanga bakimanyi tino okuwangula tebagenda kuwangula okitegedde ne kati bano abagamba nti affe wano tugenda kuwangula kuba tusobola okuwangula ate njagala kubalabula mbagambe nti NUP wano tekyalinawo maanyi lindako ate kati bano bagamba bo balina ground bakyalina ground tagenda bugenzi ku ground nanoonya akaluna tadambya kabira anti kakati kyembagamba yo NUP ne Electoral Commission yaabwe eri ey'ekifere gye bateeka wali babagamba mbuba bagenda kutukubuuza ground kifaanana kitya ani onazito watya ebyo tebyabaddeyo kubanga tosobola kuŋŋamba nti meya w'e Katabi Ronald Basamulekere nti meya w'e Katabi talina ground Ronald oyo gaye meya w'e Katabi tebagimuwadde naye naye tebamuwadde meya aliko kadi yeniyo kandayo wano Kristiya ogambe yani Ronald biki Ronald Kalema Basamulekere naye akedde kunkubira bamusamudde bamusamudde kitegedde ono Elton Kasolo meya wa Jinja City Kasolo tebamuwadde naye tebamuwadde ne Kasolo bagiwa Faluku Kirunda obutakanya bwaliwo wakati we ne Swengere we bali bazanye emizanyo gyabwe gya Swengere so tebwaliwo wakati we ne NUP kati baswengere bekolamu kakiriki ke kakuba ne Bijirwa kalimu Swengere kalimu ono owene Buzaaya bamuyitani ono Pastor Muwanguzi kakiriki kali awo kada kakiriki ke kakubye ne Kasolo ke kakuba Bijirwa ne Kasolo ke kamufulumiza era ndoza Kasolo agenda kwata ya common man aje mu lusani aje bamu lusaniya ate lusani yalutambula ebusoge rujja kutambula aje bamu lusaniya rujja kutambula so meya Kalema Basamulekere tebamuwadde bamukasuse bwe nene erinnya liri nsesezza netosobola gamba Basamulekere bamusamudde incumbent ye meya kati aliwo ne Mutebi Julius babo bonna bankubire nimba gamba mukwate sente muziweyo bwe mutawayo tubagenda babwaki kubanga bali basubuzi nti ba incumbent batuma batya card nimba gamba kati temunkabirira nga bazibami musajja watu Waswajuma bamufera Waswajuma ki omulwanyi omulwanyi nagera nemukolako story ya sayo mune ekitundu nga anyumya ebizibu yafunira mu NRA nagamba katena eno nyingidde NUP era ndabye omusana story kyali mwe kweri yajja ne saati ze za NUP nga tukyalireka moja za NRA muzana nazambulirawo bamuwa t-shirt nga tezimutuuka bulungi engeri gyali omunene ng'akyali bwerere ne bamugaa nti katugira tukunoonyezayo wano ekinene naye nze siddamu NRA munonyeze esaati kanjira mbeera bwere wali ku kitebe Inze Chairman Nyanzi ne Serunjoji Emmanuel meya kati aliko bwetyo we twagende bwa Wasajuma jukira yavuganya kadi NRA makalwa akago era kubwa meya nakwata kyakubiri kakati tumugamba nti jangu tugenda kuwobwa meya mu kibiina tumuogereza substitute nga denja substitute je era najja nga endagano ya mumwa era nakimugamba ne mugamba Wasajuma endagano gye tutwaliddeko ya mumwa webikyukanga tonnenyanga wandifunye akapapula wokolaki bwakite yawandika ne musayininga ng'omalaga genda bwoti sawe nalajanira nkubira Nyanzi esimu takyazikwata ng'alina kali kamaka XK nateekako ebipande wamma nalaba yakabulandi namusanga na mu office alina woofisa tuwa zonna ze tubaddemu abadde agenda ng'ate akwata ssente ze mu nsawo ye bano babuwembo nga batambulira buwembo nga atambulira mu mmotoka ya Waswajuma oluusi n'amuteeka mu bbuutu ng'emmotoka egyo kubanga buwembo talina wadde eggaali kakati naye buwembo kati w'amaanyi ate asinga Waswajuma oluusi nga muteeka mu bbuutu okitege kakati Waswajuma namugambye tokaaba
bwe twali tukwogereza nakugamba kati yadaga bwa meya yabadde agala bwa meya wane wali Sserunjojo namugamba ne mugamba bwa meya buveeko nga nze ndaba ebintu bikoze eki bikyuse ne mugamba sabo bwa kansala LC5 nagamba nze njagala bwa meya yagenze okuwunzika nga yagala no bwa kansala LC3 nga nabwo tabufunye yabude ku bwa meya naye kale mumpo wa LC3 nabwo ne bugaana ne bamugamba tekifo tekiriiwo akitegedde kaba mukoze bubi wasa musajja wange gwe twali tutambula ennyo naye Ruba Charles speaker we Makindi Ruba Charles ye speaker we Makindi aliko kati speaker yabadde ayagala bwa meya bagiwadde John Bosco Lusagala tebamuwadde Lusagala waayo milioni ze 2 mwaga nengamba Ruba tebagenda kuwaka nagamba nze kanso mbadde ku troli yonna badola batambula Uganda yonna musajja watunga buli wamu abeerawo nabagambirawo nti ebyo munupu tebikola ki tebikola kubanga ffe mu kalulu akagwa ffe twasolozanga ssente nga totubuulira ebyo mbusimanya mbedde mu people power nnyo simanya nga muzisoloza mutya nze ne chairman Nyanzi ate twawera nkoli seat gwere toyagala kadi ki tibwa kansala bwejindi kwe tomanyi nti nno tewabiwuliddeko bidiwa nti abantu abamu babasanzenga na waabwe ne babakonkona nti tukuwadde kadi gatabiri nako ne kuno byabaddewo ate manyi byaliwo lulinga mwetegeka oli akwata ssente ze naziteekayo nagandize munaginsanze wange ira papula wadde bazisanze masaka lya abadF be bawadde tikiti abadF be bawadde bagamba tetwagala tikiti za munene bafunumide ku list anti banonyeza baziwane babula just yawe masaka okumpi masaka mpuga yabakuba kati ate bakyaliwo masaka tebali kati wakitegedde kakati bakansala bangi ababadde bagamba ababadde bagala kadi nga ba incumbent bonna tebabawadde Rubaga ye kumpi yonna bawadde bapya Rubaga abasinga meya anti abawaddeyo sente babawadde meya mbera ze yafunye oyo yawaddeyo sente milioni 4 luyo wayo milioni aga 5 yazikwasa nzaga 5 za mwakadi kubanga omanyi lwaki kusanzawa wali kwa jumba kachairman Nyanzi waneka mocha kano kakalina akawagulu we twatulanga nga atumala okusoloza kati ne tukusindika wansi eri kukita bakuteke mbita sagala olimbe sagala otandike kwogera bya bulimba kamalanga kusolo kati nakugamba bulijjo nti faza bwakubulira ebifa mwekerezi wali odeko nupunge wakanya byenjogera ze munubu sali wakulubalaza bundi yabi wakanya Rubongo yagamba ingagamba aina evidence nti bamujjako sente ajje naye yeta bimanyi nti nabantu babajjako sente ngaga si bituufu Rubongo yamanyi engeri gye twasolozanga mu sente nga neje ziyita amanyi okutuuka ewa mukama bwe twamala ng'osoloza sente nga tuyita Namuleme nga yazitwala emage Namuleme mwanyina wa Bobi Wine yali asulawo waggulu wa kakali nga tonatuuka kakalina ka Nyanzi wano nga wayina akaduuka katunda obugatto gato kati yadda nansana era mbadde ngambagamba nga buli ankubira bakansala tukoze tutanga mugagende wa Namuleme era bafunye kadi abawayo sente tewali agamba nawaddeyo sente za nesefuna kubanga bankubiranga oyo pacho yennyini gwe batawadde kadi yaja nangamba nze banampa kadi nemuga tebagenda kuwa kadi nga tolina sente pacho no wafe nangamba naye waliwo kansala ayagala ayina milioni 3 ayagala bwa LCF ne mugamba muwesimu yange era kansala we yankubira ne muwesimu ya Namuleme mugazi twale nansana wali kansala yafunye kadi pacho teyafudde kuba talina sente pacho namulabenga mukamba namugambirawo pacho wano nti tebagenda kuwa kuba tolina sente kisho nakimugamba wano liko zaffe za MS weziri mugende munoonye emabega nga tubyogera wano okitegedde kati Paulo Mugambe kikyatakoze nakawo mukyala wa Nubianiri Mutoni yabadde amyuka Paulo Mugambe ngadde bamuwadde mukyala wa Nubianiri ante bamuwadde kubanga omwami yazze namuga nti addayo mufumbiro ofumbe kakati ekisanja kimala nze wano kati kasite ekintu kati nze nkitudde nga mpulira nti amazaka gasasise Nubianiri amakaga kyali wabula obutakanya maka bubeeramu sinakitegeera oli okuva yava mu komera story ekyali mu developing story mu ngambo ekyo sikinako bukakafu sagala sajja wange Faizo tebamuwadde kadi Faizo mmanyi Katumba Faizo Katumba omuzanyi webina Uganda Katumba Faizo mmanyi nali naye yali best student mu somero lyawe nga obasoka okutikira abayizi Faizo yankubidde nga akaaba Faizo twali naye mabega keyo omwana wange somero lyasomerako liri awo ku Bombo Road sijja kulyoge naye baalinayo MDD Faizo yali MC w'omukolo ogwo gwa MDD era bwe yandaba najja nanga naye ngenda kukola ntya ne muga Faizo ina senda nga sirina muga bya kadi biveeko wabuyi magezi totawaana bobo ina ground genda webuganye independent oba ononye ekibiina moyingira
Nangamba fe tuli baserebu. Manyize nze mbagamba. Ngagamba bo bali ki? Bo baserebu. Bamanyikidwa. Eriyo bya serebu munupu tebikola. Ekikolayo zibaki? Ziba sente. Era nze nagamba oyo Waswa Juma kati alaja nambo akubira Nyanzi takwata simu. Namugamba Waswa Juma tomala budde. Genda kwero C5. Kwata sente milioni 10. Tetezetaga sente nyingi. Ezo zilina milioni 10 Waswa kizimbe kye. Ekyaki. Oyo luli yatunda kizimbe kye sebo. Anti okola campaign. Ne kakati zino 10 zibadde za kufuna gundi kadi yo wa kansala ne bali swadde ne kadi azimbire zimbiro omusajja yajja na buli kimu nakisuulawo naganze ugambi yajja ne zino uniform za manya abenaremu abakungu balina uniform ze bambala tebambala ze zimunga bine ebisati yajja mweri yenyine yekikungu yawe nale najambula musajja n'olubuto lwe najiteeka wali kwe yagenze okunkubira yasose nankubira madami we yasose okunkubira nemugamba Waswa Juma ali wanalabye eri nemugaatenga ani ankubidde sanga nti musajja ali ku chupa mbulwa kadi bamutadde ku machwe mbulwa kadi nanga musajja alaja na sente ataddemu nyingi nemugamba ava ku chupa ankubire nankubire ekiro nanga mbanvuddeyo mu ddwaliro naye embeera mbi nemugamba Waswa Juma genda bako era agenda mu Lusaniya namugamba genda bako Lusaniya agende mu Lusaniya agenda kati motoka agenda jijjako bye jibranding bye abiteeka ko Lusaniya yabijjeko dda yabijjeko tekyaliko wadde kintunati yajibrandinga bambi ne ka office naka branding natambula buka yawo nanyumye embozi nakujalabide mu NRA naye bambi Waswa Juma bandi badde bamuwa obwa kansala eyokusatu at least bandi badde bamuwa eyokusatu fe twabagamba aba independent sinze mbawa amagezi abatayagala genda mu bibiina birala mujenga ba independent koteka kakabonereko kasaawo oba mupiira oteke wali Buganda first abantu bajja kulonda tumala budde nalabye ne sajjali abenera bamumye kadi ate baade basolo jimu baade balina jiwa wenare mwali Lubongo yo mulimu akola bulungi talina tabu bajiwadde najja nasifu oyo wenare mu kakongoliro najja era yasitula ne bakansala wa Kisobo no batwale wa Museveni nga akaluka akagu kati bamuwadde tikiti ya chairman yero C5 abadde speaker abadde kwe kansala yero C5 yatuka ne bamuwa speaker kati bamuwadde yero C5 anti wali enare mu yeriwo kiri kitebe kya president Museveni ono kweni yupi kiri kitebe kye NRM kyateekawo Lubongo ya ne Katana bebavuga ekintu kya president Museveni era bakibuze bulungi ayi Lubongo abayaye abaana bamuteze wali bafutu soja sijja bayita bayaye wano ku kitebe kusanyuka ate yakoze show yabadde agenda kusanyuka wali wakungu leero kumacha emboko ne kabe moroka agire sawa byogera bitufu kutidde neka audio waliwo mwana yampereza ka audio kali musimu lwa sijina njaka kusindikira okawuliriza ono mulinzi ali luddawo soko muyite bamujjewa ali ku kitebe kya NBS naduka NBS ataddeyo ka posta ngegamba tulina Lubongo ya yakataddeyo abaana ne bamuteega wali abatafunye kadi bafutu soja mutulimba kubanga abaana bwe bagenze magere Bobi Wine yabagambye nti Lubongo yavuga ebyo nze ebyo sibirimu Bobi Wine yabagambye Lubongo yavuga nze ebyo sibirimu okitege kakati bwe yabagambye nti Lubongo yavuga ne bakola ki bo abaana ne batambula ne bagamba kati katunonye Lubongo ya wonna waali kati Lubongo yabadde akera kusanyuka kumacha takoze show kugambye motoka agire sawa Nobati mubuza ne mwana ankubide ne ngamba sija confirminga by'abaana bano kankubire Nobati ye muyambiwe atera ye mukumiwe atera ye driver we yonna yabikola oyina Facebook ku simu yo nenkubira Nobati ne mugaa Nobati kituufu nagamba kituufu omukaa musajja ayise wali mu kageti kemanju n'agenda naye kati ndi mukuvaawo wano bafutu soja bakute wansi ne waggulu basuze magere bafutu soja ewa Bobi Wine ku macha bwakedde ne nagulawo n'abagamba kiki tebayingidde kubaga atero bayingiza eri wansi ne bamugamba watugamba twesimbewo ne tujjayo empapula zizino kati bokye bakoze bafutu soja basose ne bakwata empapula ziri ezokwemulugunya ne bazitwala ne baba receiving ne babaterako ne stamp nti received twemulugunya zonna ne bazitwalira omukulu abagambye ti mugende wa Lubongo yakola ku bya kadi zebyo tebinkwatako kakati abaana
banne bakubira bannaabo abali ku kitebe bagandi Lubongo yawali nti agenda kusanyuka tulaba ali wana afuluma agenda kusanyuka ku kitebe abasuzeewo bali ne basala busazi wali omanyi bo wiri bakwata wiri paka kusanyuka olutuuse bwati oluvudde mu mmotoka ne bamugamba sebo tuwe kaadi zaffe bafoto soja kati nayingira bwayingidde waliwo omulyango omulala ogufuluma wali nayitamu mmotoka agireseewo oli akanyiza mulinda kushonga tamula kati bwatuse nakubira Nobert namugamba vaawo so confirming bino kati confirming kati ebyange tebibako confirmation nkugambye bino byonna byenzize njogera ku kaadi kikyenjogedde wano kitatuukiridde bwembulyayo kinali njogedde wano notuuka n'okiraba nga kyabulimba tekiriiwo nakugamba bafuutu soja tebagenda kubawa kaadi naye mbagamba banoonye ssente bafuutu soja bana bokka be bafunye kaadi era nga bawaayo ssente Mukiibi yawaayo $10,000 Mukiibi fuutu soja yakulira ba freedom border yakulira abaana ba freedom border bavuga border bafuutu soja bavuga border nga Kyagulanyi alina gy'alaga bamuwadde kaadi ya Kawempe South kubwa kansala gye nali ngamba okuwa Waswa Juma n'agaana okuwaayo ssente omulala gwe bawadde ye Dumba Albert Dumba yawaddeyo $5,000,000 maama we yazimuwereddeyo ayagala wali Kawempe 1 naye Kawempe 1 omanyi erimu emiruka egikiikirirwa ku LC3 Kawempe 1 nga yo yonna eyina emiruka egikiikirirwa ku LC5 gye bawadde gundi Umalumagala Kawempe 1 ku 5 kakati ebadde eya 3 Kawempe 1 ne bagiwa Dumba Albert ne bawane Denisite olaba ne Waiza tebamuwadde manya Denisite tebagiwadde bagiwadde gundi bagiwadde Dumba Albert Ochitegera Kawempe ki South North Kawempe North Kawempe 1 ogambe kitundu ki Kawempe 1 naye waliwo awo omuluko ogukiikirirwa ku ssatu anti Kawempe 1 erimu emiruka Kawempe 1 yonna waliwo jenda Kawempe 1 West Kawempe 1 East Kibuga Joseph mu North Kawempe 1 West Nsubuga Ismaili Kawempe 2 ndabako Mukasa Ben Ntale kati Kawempe roza zibate ziweddeyo waliwo eno yabakyala katika ngere mu South igundi Dumba Albert yabali mu South oba mu North nati kamunonye wano Kawempe kubanga eno Lubaga okay kandabe Kawempe South Luyima ababade mu Kawempe South abo nasi bafuutu soja ani ndaba Kyagaba Alex eno Lubaga atera bate kyogenda mu Kawempe Kawempe North ino Makindi Central Kawempe South Kawempe South ino gituuseeko Mukiibi taliko ogambe Mukiibi yani Mukiibi Dennis mu Kawempe South okujjako nga ali mu North Mukiibi Dennis LC5 ku LC5 beba city councillors ba road councillors road councillors elected road councillors Mukiibi Dennis wuno Kawempe South wa freedom border Semugoma Mudani Magala Umaru Serunjoji Charles Musoke Sendi Moshi Kabuye Isaka over 5 bano wa 5 Isibirwa Winston Ruyombya Godfrey Faizo Sebayiga Senyonga Sulaimani Mubiruje Musi Katongole Julius Katopo kadi Ruyombya yabadde speaker wenaka John Mary Ruyombya anti yatesa information deriyeti eyo yatesa nani yatesa aina kwa yiti shote baddeyo Lubongo yatude musho abalitaina kujja nera tebakola ki bani aba office nga company onalika katufa katono tono okay owe ngani kugamba alika katufa katono ati nze nkofa yagala kujerega sebo nsolo okuva mu president wogamba tuli ndi ku kituufu tewali byati wali gundi ndi ku kituufu kyengamba kituufu ze siwa mawulire ga bulimba ati ngompadde gulira mbadde zanjiro limba bwe navuga ndi bamugoba ku Tiki Hotel tebamugobaawo
Kwendo nonye bafutu sojo babuzi. Era byali bya kadi. Era byali bya kadi. Ngabo bamaze okulaba bakansala bali bamaze okitegeera nti bagenda. Zino kadi zo enfuluma yazo twabagamba nti electoral commission yetuddeko bafere. Bebalonda tebalina makulu. Mukazi watu kye mutayi Harriet gwe baleeta okukulira electoral commission. Amanyi Luganda, amanyi bigenda maaso mu Nuupu. Mukazi watu ye Sebufu wali yavuga. Bangambe Sebufu avugira ddala. Andi avuga ne Rubongo ya. Kakati Sebufu ye chairman Nyanza babe bonna bafunye. Listi ye yonna gye ya listinga bafunye. Yo nagamba Wasajjuma chairman Nyanza. Ni Wasajjuma nga mukwano gwa chairman Nyanza. Kati tachyakwata ati yalemera mumbu ayagala bwa meya. Mugamba Sserunjoji amaze okuwaayo ssente gende wa chairman Nyanza kuteeka listi y'obwa kansala agaana. Kitegeeza yende kakati abadde alinda ntino muka mwezi gwa meya. Kubanga kye bamusuubiza ali ku ndagaano eri ey'ekifere gye nkugambye tali mutawandiika. Kati mwe mwamukwata ngate namugambirawo nti endagaano gy'okoze si ya buwandiike tosuubira ebigenda ovaamu nga si birungi kubanga endagaano Wasajjuma gye yakola namugamba yeemu endagaano eyakolebwa wakati wa Kibalama ne Nuupu kati Kibalama ali kutali mu Kaaba yakaaba ayinza n'okufa musajja watu bangambye ali ku macupa Kibalama kati nabye bafutu sojja nga bagamba tuli ku gulawundi mwe bino mwabijja nga balumbi ku kiteba oba ku tebipande bali nabagamba si bya gulawundi si byo nzize mbibagamba bannange mumwagala sente yekola tonyumya bya gulawundi zo gulawundi ki gyonyumya olina kubanga olina mwaka sente toyina sente oli ku bya gulawundi yekola gulawundi yekola ku muntu nga mutegesa akamifu ku gulawundi abantu ne beesalirawo naye kadi gye bagabira ku kirebo gambo nti ya gulawundi ebyo Lubongo yabafera nze nababulira ku byagundi ku byamagala Umaru ne mbagamba kadi ya Nalukola tebagiwa Nalukola ne mbagamba Umaru bamugjeemu Umaru ne bamulimba agenda ku bwa meya nankubira esimu nangamba bampadde ekifo kya bwa meya kandekerani kanveemu ndekere Nalukola ne muga tebagenda kuwa bwa meya tolina ssente naawe ogenda zijja wezo bwa meya oye nangamba abagenda kumpa Sserunjoji n'awaayo ssente ne muga Sserunjoji yawaddeyo ssente bwe ngamba nti Sserunjoji yabaddeyo ssente ne Latifu ankubira mugamba ekintu kye kimu agenda mu mawulire kakati ebintu biri babiti Nyanzi yalangirira ekibiki abadde ayagalawo bwa meya naye kati tojjukira agenda ku mawulire akola akatambi yalange ne mugamba ebyo n'obuuka bya bwereere kadi yagenze eri wa Sserunjoji kati noonya ekirala ekidda naye yagambye yalina obba ku ballot oba atya anti era namugamba bw'obojja independent jangu independent Magala Umaru ne mugamba yiya mangu onoonye obwa kansala awo Magala Umaru we yali Dennis Tay yali ayagalawo Dennis yona awuba fulaga yali ayagalawo ebamugamba fuluma kubanga Magala Umaru engeri abantu gye bali bamwagadde ekibiina kyagamba tukole tutya eri tumugjeeyo tusise ebisatu bya Nalukola wano tusise ebina byani bya Sserunjoji kakati Magala tumuteeke wabwe tumuleka mu bbanga kijja kulabika bubi bamugamba tukuteeke wali kubanga eyo kadi gyolaba gye bamuwadde yali evuganyizwako abantu babiri nani Kasagga Umaru Kasagga Mutegedde Kasagga ye cameraman ne Senono Dennis City kakati wano mu Katanga waliwo abadde ajagala eyo mu Katanga Waiza bamuyita Bukenya Moses namulabinga era ye mu lugu kakati eyo waliwo Nzimbu yamugamba avemu akyali mwana muto n'atavaamu kati eyagitutte kadi eyo dereva wa chairman Nyanzi ewa Waiza yani erinnya ndyerabidde linoonyeekaawo nanti bagenda ku erosifiri erosifiri oyo wa firi wagambye Kawempe South Kawempe ki eri mu Kawempe South ali mu Kawempe South Kawempe South dereva wa chairman ojogera erinnya ojja mutegeera mbayimba namutegedde waliwo Simbwe William Kakoza Alex Sebwato Faizo Kiseka Charles Mutyaba Abudu Sabati Kawempe South kusatu Ndagire Ronald Ndagije Ronald Sekandwa Lukandwa David Serunkuma Abdallah Kagwa Vincent Sechikongo Alawi Sentongo Ivan Sekiranda Ivan ne Aikobu Moses awe basajja kujja nga tugamba mu Kawempe North yo sigundi ani waliwo gwosomye waliwo Sentongo Sekiranda Abdallah
si Abdalla kati Abdalla gwensomeye Serunguma Abdalla kiranda ani oyo ono yese kiranda Ivan ise kiranda Ivan gwe bagiwadde wanyansi bagiwadde ani abadagalawo Waiza Waiza Kenya Moses bana abana abetika amabati wano mutegedde neruli yakuba neruli era yali ajagalera ne bagimumma okitegedde ngatalina sente kakati awo wabaddewo n'omulala Kemigisha Sharon yabadde ayagala baya Makerere Sharon si yono gwe bayoola ne bawamba kati soko osomawa abakyala abafunye abafunye awo mu Kawempe South abasatu Kawempe South abasatu abakyala olinako Nancha Ruth Musisi Aneti Birungi Justin Setimba Vivian Namuli Proscovia Birungi Brenda Okoth Nacheyune Justin Namazi Stacia Namagembe Elizabeth ne Ndagire Rita bokka kati Justin ono we Makerere 1 stroke Makerere 2 stroke Wandegeya Musisi Aneti ye Musisi Aneti si Justin Musisi Aneti kati Justin Makerere 1 Makerere anti kati jukira luli emiruka bagigatta kati oyo Sharon gwe bawamba luli tebamuwadde tebamuwadde kati eyo kadi oyo gwe bagiwadde oyo mukyala wa omukukanyama wa Bobi Wine omukubakumi ba Bobi Wine mukumi ki linnya ndyerabidde kandinonyewa andinonyewa omwina ne musimu lwaki simuyina mukubi wa bikonde bamuyitaani atera n'okkuba ebikonde nnyo oyo gundi bamuyitaani oba kano kalasita kategede kano kalasita akatini akalina amaanyi yomu kube baata ne banubiyaniri nga bana be bakwata bali court martial naye omu kube baata nga batanubiyaniri tugende mbazo eri nyando zali kubuze nja kulinoonya wano nja kulitegeera nja kulitegeera kati oyo omukuumi abeerawo mu Katanga oyo mukyala we gwe bagiwadde naye bamuwadde buwi ye teyasasudde yalo fiti kubanga oli yateekawo embeera yatraininga ne Bobi Wine ewaka bamuyita erinnya ndyerabidde naye nja kulijjukira okitegedde bwe bagiwadde so kati kadi abalala tegusula bamusudde eno mugundi tegusula bamuwadde naye bamujje ku lukiiko lwa KCCA ne bamuteeke ne wamugambe anti yabadde talina sente yawadde ezo miliyoni 5 waliwo omukyalo eyazimuweereddeyo mukwano gwe talina sente tegusuulwa tegusuulwa musajja wange wuno ali munakawa oba West East nakawa Innocent tegusuulwa kati yayina agenda wamugambe wamugambe kyengamba ayina okugenda ku division ye Nakawa talina kudda ku State Hall ayina agenda wanubiyaniri Mugamba asobola okujja independent kadi okuba wakati kitegeeza muno bawangudde anti kyengamba Mugamba asobola okujja independent kisoboka ate naawangwe kubanga ground agirina incumbent abaddewo kati tugendeko ewakiso manyi nya bye nalabye ewakiso ne binneewunyisa najja tumumaliriza meya we Kasanga meya we Kasanga tebamuwadde abaddeko bagidiza Sempebwa yabadde ono akasajja Sempebwa yabadde bodyguard wa Nyanzi okategede kakaya abula Medi agana akasajja akavubuka akato nkamanye namba ya konjirina kansala kati kakubiddewo saawa kote kalekanye kakubye saawa okamanyi nawe akasajja naye kakwano kange nkamanyi Medi kayabula ibambi yadde ajagala n'obwa kansala tebabumuddiza Medi kayabula tebabumuwadde yakubye dda saawa agende mu ssaawa kati gundi atajja kuwangula meya abakiti naye ajja kuwangula kuba ne luli baali bamuwangudde kyona Medi amanyi amapensi oyo tozamuwangula awo are you sure ati bw'okatunuulira ogamba nti kasajja akavubuka katotekalina dokita w'ekiruddu dokita w'ekiruddu dokita ddala ekiruddu wali
Amapensa amanyi baganyiga. Agamanyi. Kati bakitete bamuddiza kale. Kyabadde automatic. Kyabadde automatic bajiwadde kiseru nkuuma. Johnny Boss. Gundi ne bamusindika kuba kansala. Ono yabadde ayagalawo ayakubye nnyo ekipande ky'amaanyi amuza kasozi. Bwa kansala obwaki? Bwa kansala. Anti baagala kumuddiza bwa speaker. Baagala muddiza bwa speaker. Mugambye asigale waawo. Oyo ekyamuleetera ebizibu nkimanyi. Ki? Ye kyamwereetera obuzibu ayina omukyala gwe yayagala kate nga ne Lubongo yamwagala. Mukyala oyo nange nabiwulirako. Bamuyita Shifula Lukundo. Abeera awo. Yabeera mu ofisi ya Lubongo yakola ku byensimbi wali. Alina amagulu manene nene. Yakola ku byesente oba oyagala akasente Shifula Lukundo yakuwa. Sakati ono. Oyo namugambira otagenda funa kadi yo. Yamuzalamu omwana. Yamuzalamu omwana. Kasa yakola ensobi eyo namugambira wa muzeya kadi bive. Katumula kunewunya. Nasa division mayor oba kye ya person. Salongo Matovu. Bajwa Dani Kaisi. Bajiwadde sali. Sali nadenji mwagaliza. Nange sali nadenji mwagaliza. Naye sategede sali anyiza ati amapenso kujja. Namugubulira ekyokukola. Era akasente yakawadde ya Nasifu. Yatunda Pulimoye bambi Kaisi. Ne mugaba bajja. Kaisi alina sente ali mugamba bajja kuwa. Anti yalina obumotoka bwe bubiri. Alina sente mpitirivu. Natundako kamu. Sente ze bali bamusaba zali. Ne bwo muyita milioni 10 azideta. Zali nyingi zali zisingawo. Ze bali bamusaba. Naye ono omusajja wa Shinaga Matovu Salongo Josefu nga yateeka sente mu situlago. Naye Matovu anti kasaya malo okuwangula obwa meya n'ekitebe n'akidduka. N'ekitebe yakidduka abadde talinnyayo. Sanja kyonna abadde talinnya. Nupo abadde ng'eyagivaamu. Kyekyamazima. Sali nabadde mwagaliza. Ekyamugisizaako kadi. Sali namubuulira amapeesa ag'okunyiga. Kati ono chairperson wa National Municipality Division chairperson Busukuma Division Kato Idri Mwanjo bayabaddeko simanyi Kasirivu naye yabaddeko egombe incumbent ne Kasirivu yabaddeko ne katulwacho osula omuntu aliwo asafali moyo ka position yakalala ne musajja wange bamusudde speaker wa division ye Nasana bogana okuteekayo sente omutegedde Speaker National Division tomanyi kamanya mutesa asira Mpologoma bade balina omusula bamusudde ababana bagana okwetaba mu activities ekibina ate n'ekirala n'akasente nga tebagala kuwaayo wali kasolemezaamu ku bya sente oba owedde kati sajja lyabe ne banamala musekula mu kinumba mugambe nti bamutegeze nti NUP tekwagala sajja lyabe ne ye akite kubanga najja abadde mugezi gundi ye yamuwa amagezi ago gonna ani oyo kyeyamaani abaddeko Matia tebine byogenda egaluga kusingana President Museveni amapeesa Matia nga yaganyiga kati Luwanga yayagalawa bayagala Busiro South wano ate bagenda muwa naye Busiro South waliyo Charles Matovu oyo Matovu baso omujja ko Matovu Matovu yawaddeyo sente tebasobola kati Matia ali mu bine bya DPA ali mu lwa DPA anti DPA NRM ene yanyiga amapeesa ga Museveni ali mu bya mawo yero mapeesa ga Museveni gonna yaganyiga Matia Luwanga bwanika ku mapeesa ge NRM era Busiro South wojiwa Matia Luwanga wanika omanye oyebaya president ali mu kungamba kadi teyatunulidde ground yatunulidde sente owaddeyo mmeka baba akuyita n'otagira n'otavaayo kasinga atunulidde ground abo bameya bonna bandi basudde bo balabyabo pacho tabitegeera ndaba atambula awamu ayagana kutomera bisenge pacho twamugamba n'atuuka n'ogamba nze sikanso siadamu kutuula nawe ku sente bajja kunyima kadi ne mugamba era tebagenda tikiti musajja affe musiraamu omumanyi musiraamu n'omega tuloni naye adayagala bwa kansala ye Nasana tebamuwadde ate n'omulala gwadavuganya naye kafutu soja Kamande Lawrence nako tebakawadde Kamande Lawrence akubambi badde bakasibasiba nnyo kafutu soja nenda kagamba nenkagamba bambi biveemu oyina se bafutu soja mwenna mujje mu Buganda first nze mbayita kati batadde petition balina kibasobola owuliriza kati yogedde ku petition ki bino byokwemulugunya tekayo kwemulugunyako kadi tuliwe baziteekayo bonna baziteekayo batwawulirizaako mmeka kyona tuliwe baziteeka twali n'omugo bakyo zonna twasuula busuzi mu kasero oleeta ne bateeka mu kasero biweera ne bagana ne bokya ani agenda okukulemberamu owuliriza petition yezo Aisha Kabanda oyo mufere naawe temuddamu ebya kisiru bya kijega petition ki Aisha Kabanda era muwulidde ku makyanga agamba tyali namwe abalese petition muyinza okuba temuyina ground kati ebyo tebiriiwo era bagenda kubagamba petition zammwe temuyina ground mwalimbye
tewali nemwe egenda kukyusibwamu kyogeredde wano tewali petition neki bagenda bawandisanga meka 5 ne 6 bamanya naku ze bawadde okuwa petition meka ensala yaabwe bagiwanca ku maca ennaku ezi leero jjo ne leero enkya bagenda kuwa ensala nejjo bakozesebwa tewalabyewo abantu kirebe abapetitioni bakoze n'abadde batwalayo enkya bagenda kuwa ensala musajja wange ono mukubi w'amasimu ku radio ne Rubaga South sebakijje bikidduka ekibabu luli nali ku radio ku macha bamuwadde luli nati bwe yakubanga essimu ku macha ng'akuba agamba ono wa NUP lukulwe kati ngendo kwata essimu nti ngambo mwana kwata essimu ye yasooka naganze NUP bana ebyekozesa bitegeera tubona kujja independent takyajja Katongole Julius ne ikyade kitegeerekeka Katongole Julius osomo matikiti abaddewo futu soja era oyo bamuwadde buwi bamuwadde wadde bibiri bamuwadde Kashamimu nakondoza bakawadde buwi ngambasa ina sente oyo kalina sente yataddeyo milioni 10 yataddeyo naye kechuli bambode bwa road councilor naye omanyi Samimu Nambasa milioni 10 yazitaddeyo naye nga alina n'ebirala byakoze naye gwomanyi abaana be yajjeko ticket baade ba foot soldier dala beyagisiseko mapesa yanyize manji Tega sente siga sente gokka ate kalabika ko sikabi neka foot soldier kange kali ka foot soldier kabadde kasomesa abaana eri ekamoche kani bakayita doli ni kaija bakawadde ndozo kiba kitegeera era nawo kanyiza mapesa manji siga kusomesa kokka mapesa gako kadde manji keyogerero kalabaka nako kayimiridde nga Shamimu Nambasa kayimiridde bulungi nnyo sa mapesa Nambasa ayimiridde ate pharmacist mapesa kanyize manji bana okava mu DP kava mu DP keko ke baleeta ate kakande Kenneth Po akamyuka era Bobi Wine adda akagala nnyo nnyo nga bwe yali ayagala Winnie Nakandi adda akagala nnyo Winnie Nakandi mukazi watu naye namulabye bambi atandise okupaala naye namugamba talinga ko gye basazeeko omuntu wamulabye nende bwawandika ku Facebook ne ku Twitter byawandiika ne ku status ye kubafuna ne namba yange nange nyine namba ye obiraba byonna mbiraba nabimugamba mumugambe nti kansa yabagamba wano naye waliwo ebintu ebitegeerekeka akwata olusaniye oba agenda kuddawo ayagala uja independent simanyi anasalawo kuba luli namulaba bamukuba igino bwe bayita Shamimu ne munne muwanga kifunga okwatakaza yagamba nti ffe nti bano tujja bajjamu tuyite abapya ng'alaga nti nono tamumanyi nti oba yasaba baani be basobola okujjamu yagamba nti bajja kujjamu ng'ani ajjamu muwanga ayogera bwogeza alina kyasalawo yayogera ffe tetugamba nti oba alina kyasalawo kwogeramu bwogezi mu bye yayogera yalaga nti Nakandi tamumanyi nti oba yasaba anti kati tamanyi yewe electoral commission alyoka ayogere bw'ati anti gwe bawa okwogera anti kati okwogera nako bakuwa muntu mukyala kubanga yali alina otuuza abantu abo yali electoral commission yagamba tulina bakandidate Nakandi wamulaba nga apapala anti nekyenkugamba nti wali abaliwo bafere kati oyita otya Muwanga Kivumbi ye mwogezi yakola ku electoral commission lwaki tebayita Sebuufu kale kuba Sebuufu naye mufere walabye bonna babadde avuganya nabo kadi yajewadde bwewi tosobola kati ekyo si kibiina kya byabufuzi bali bayaye bali nakakirika wade babavuganya Sebuufu nga bagala tikiti abo tebasoma sigeno ati betugamba wano nga amatu bagataddemu nawe ebintu byolaba nga waliwo ebitasoboka olina soma sigeno tubagamba wano amatu nga bagataddemu envumbo tubagamba kadi teziriyo Sebuufu yagikwata nagiwa mukyala we nga mukyala we ne bamukuba ate yali asoboka wangula yali tasobola na mutawe owa independent najja nawangula bampuga babagamba ne bamugamba Masaka fe tubeerayo yogwe muwade tikiti kituufu ne bagamba Masaka yo nagenda giwangula era bana mayanja bali ku kizibu Florence kitegezo wa MP abuva ko yeba muwade bwa meya era yasigadde kuba meya kuba babaddeko yasigadde kuba meya babaddeko so tegusulwa nalabya alajana natulasuka tumukuba story nti tebamuwadde tegusulwa nalajana nagamaze yali alajanira akasente ke waliwo omukyala ali eyo bweru bambi amuyamba yambako tegusulwa embeera ye mbi nnyo nendoza no bakansala buno bwamutaasa nnyo bwamutaasa nnyo abadde abeerabeerawo ko ng'omulaba bambi embeera ye mbi waliwo n'omwana gwe nalaba amuzannye mu comedy awo nti bwe yalaba tebusuula ng'agamba nti toli mwava omutwe gwe nti yalowooza tebusuula mugagga avuga V8 nti naye yamusanga kabona yagamba tagulanga ku motoka bulamu bwe katyanga abeerawo yagiguze eki olwo kegula ginaayo
yoka nawe ne sente bwe yayingira kanso ali asobola okugula yakamotoka kati bwe yayingira kanso obwongo bwe bwonna yabuteeka kufunayo kayumba ke yazimba eri eggombe eyo kyogamba we yakolera mu Bukedde wonna yali tazimangayo kayumba gambye we yayingira kanso yafuna kaloni n'azimba akayumba eri mu Gombe division eri Ebusukuma ka kisenge kimu n'eddiiro yali talina bambi kati bwe naafiira wano jjukira musajja bamuziika eri Bunyolo kale nagaawe naafiira wano ate abadde agamba toli mwavu kuba yali w'amaanyi yali w'amaanyi nnyo nga naffe tumutya nnyo nno nga bw'okiwulira naye bati nasooka musinkana yampita ne musinkana nampayo kasente omukuba nnyo yampayo kasente yatwasinkanayo ku sitewo nnyo okusibula munywanyi wange yampayo kasente ne tukola strategy simukubye nnyo era twogera wano twogera musajja wange kati ekizibu gye bamutadde tewali sente bulungi tewali wano ku siteholo waliwo kasente milioni nga mukaaga omwezi kabaddewo naye kati waliwo bamutadde osafuna looni ya milioni nga 5 milioni 7 milioni nga 7 milioni 7 ndowooza milioni 7 security ya bagavumenti bagavumenti ye security yo bwofa basigala gavumenti esigala esasula anti era yesigala esasula kubanga eba yakuwa nina kansala wange oli tobola abantu bakansala abasinga obungi we bafa ebifo byabwe tebijjuzibwa nina kansala wange kubanga gavumenti bali babeewolerako kati oli ne bamulekayo wadde mugenzi abaleka ekisaanyi ate banajjuza omulala ate bamuwa omusaala namusanga eyo Kasubi ku mobile money kansala abadde akiikirira awo ng'ajjako sente namusa ku mobile money ne tunyumyamu nangamba naye kati olaba otya ne mugamba kubula tebagenda kukuwa tikiti nangamba lwaki ne mugamba weeyo Kasubi ne mugamba mugulu simanya ye muguluma mukwano gwa mbeera ze ate mbeera za influencing nga tikiti za wano muguluma gwe bateeka ku bwa meeya ngabadde ayayana buyayanyi kulwana ku ati kankubuulire muguluma bamuteeka ku bwa deputy meeya nga mbeera za ina gwajjeko oli gwe bakyankalana oba mujjukira gundi ne mugamba mbeera ze we yalonderono nakabugo falire yeye yampita mu bintu noze simwagaliza era nanziramu ne musanga mbaboda nangamba tikiti njiriko ndi kugula ne mugala tikiti togiina okujjako ng'okoze ebyetaagise nnyo ati bwe tubagamba amazima bagamba tukola ki kanaze mu musanga tebamwadde nanga nkubule bano basajja bayaaye bana ya basajja nze bannaye yakubya abasajja bayaaye abasajja abasajja biki bano bayaaye bafeere balina kakiriki kaabwe kubbirawo bantu kufunirawo sente kiri si kibiina kya byabufuzi naye bafuutu soja bo mugenda babendegera nze mbabuulira togamba bagenda teekawo embeera era Lubongoya bino byadagamba nti agenda kwesimbamu mu Kampala kalulu agenda kanoonya ati bambi takyasobola madada ndaba ne Sauda takyasobola kutama ate ekyetawesiza Sauda Madada nakibagamba Sauda Madada tebamuwadde kaadi kati eka nkubuulire mbuulirayo kansala abadde awagira Zaala Luyiriko okutwala bwa MP gwe bawadde anti sibamanyade bamuwagira ati babaddewo nga bonna bakulemberwa Sauda Madada tebabawadde babaddewo nga 5 bonna tebabawadde kubanga Zaala Luyirika nze namukuba wano nze namuvunza wano kasita yakwata mu nva z'omukulu bw'omanya kintu ekinobeza Babi n'addayo erubaale waabwe omanyi ekitegeeza basi wangamba basi yagirinnya yagalinya basi n'addayo erubaale yagala n'okuvuga ankubira nkeera mugamba oli ludda wambadde nzija magere nti nze ndi mu kyalo koza ate kiki koza ate manyinaze kiki bagamba ebyatuusewo gwe wabyogedde koza ate nayogedde ki ndako yalemererwa okuvuga n'emmotoka amaanyi gatagayina emmotoka yamulema yalinnya basi executive basi saa 8 n'ekaaba paka Lubaale ankubira nja ku makya ne mugaa kiki nangamba Zaala kye yankola sidda ne mugamba komawo ebyo bibaawo nangamba sidda nanga naye nkola eki ne mugaa kati kyoba okola Zaala abadde mukwano gwo nnyo nangamba naye gwe wange olingangamba nti Zaala ayinza obutafuna tikiti nga kati agifuna ati kugambye n'abadde bamuwagira tebaafunye kati ate olwo ye talina wageri ki ekigenda okumuweesa tiketi kati Zaala naye ajja kujja wano aleekaana agambe anti munaaye mwankozesa ddiiru kubanga ddiiru zako ekisaawo buli Zaala ddiiru gyabadde ng'akola ng'omutemu agutwalayo wali ku kibiina ew'omukulu era ekyo ekibadde kimuwa amaanyi naye kaadi ezo Babi yazisalawo bwe muba mubadde temukimanyi Babi yasalawo ani afuna ki era nakugamba Babi kasita yamala okukomawo okuva erubaale omanyi akakwakulizo kwe yakomerawo Bobi yamugamba nti kaadi
umani MP eyo kadi njikuwadde Kampala district gwe nonya gwekola ki gojuwa yeta sobola juwa wini nakandi oba wini nakandi nali mazo muku nalumwa nnyo nandigambye babi kadi yo ne tujuwa wini nakandi afazali abi malende nayo obwongo bwe buli awo ufu nnyo talina pula ate nga ndaba Luyirika akubye ebipande kati omanyinga olaba Kawesa kyakola yanyiga takyasobola kuwa wini nakandi olaba Kawesa kyakola Kawesa ne Luyirika nze ndaba ebipande bya Luyirika kati bingi alaga nti tikiti agina ne Kawesa ate ekyokuba ebipande si kyekikulu ebipande bakansala nga bakubye ebipande muganda wa tambula mu kibuga yonna olabe bakubye ebipande naye babawadde Faizo ye yannumye best student mu somero lyabwe okutikira okwasooka mutamuwa tikiti ate abadde alwana bambi nnyo ate nga n'omugezi musomesa asoma economics wa mawulire biki mugezi bali tebali ku ebyo bali kubya ssente Faizo namugamba era we yankubidde ekiro nangamba listi ogirabye ne mugamba asigirabye nangimpeereza nangamba siriiko nimugawa waayo mmeka kyandi saawaayo ne mugamba nakugamba ntya nga tuli ku ssomero oye wangamba kati sobola kubaako ekyengo ne mugato kyasobola listi efulumye naye ezo listi zisobola okukyuka ebaga bagenda fulumya listi endala eya faino nakansala mukwano gwange era wakyaliwo basobola okwerwanako twayogedde naye nangamba listi ndi mukyalo eno naye soko kebereko ku Facebook oba bagitaddeyo nenkebera ku X yabwe nga bagitaddeyo yewakiso nangamba munoonye nemugamba kubule toliiko nangamba sijja tebumpadde nemugamba bwakuyitayo akasente nga bampita akasente naye nga nako sikayina bwakatokaaba bwekibeera kati muwadde ekisanja oba okaabaki Medica yabula tasobola Medica yabula ne luli bali bamukubye nga ne kadi agirina Medica yabula bali bamukubye nanjiga amapesa yaganyiga obululu bwagenda okuva ku polling station okutuuka gye babulangirira nga bukyuse ng'ekiri mu box kirala okuva ku kye batadde Robert simanya musinguzi nga bukyusizza ng'ekiri mu box kirala Medica yabula musajja wange namulabe nga akubye essaawa ataddeko essaawa n'eŋŋamba ye tugendera awo asobola okukuba gundi asobola okuba sempeebwa bwabanga alina amapensa ago manyi kikulu kyakulangirira mapensa ekikulu kyakulangirira kasita bamala okulangirira Fabulisi Luyinda yawangula nga yali kyali kyakuna kyakusatu yawangula kati yawangudde n'akamyufu kenaalemu wakati dabayo bwe bakulangirira ekitini nnyo mu kkooti ye Uganda mumalayo emyaka egyo esatu nga muwere nemba ate n'amapeesa g'obonyiga era sente zibaawo kasero obujulizi tebuliiwo biki nga jajja asobola okukuwa ku kasente n'oteekayo musano kiwulange kyakatolubwama kwa bibu buwembu bwe bakusalanga ekisanja kiweddeko ate ebyembi katolubwama n'afa n'okufa nawe ate alifudde bamugaba basasule biliyoni yali agiye yabaganze mujje mu ntwale musibe yalinga tugume bwomulaba kye yakola Katikkiro yamugamba nze jangu ntwale mbadde sinana kyakulya so byebyo kati embeera egenda beera etya ku bubaka bwa paalamenti egenda kuba nzibu egenda kuba yakasandali nnyo naye nze baba MP nabagamba dda abafunye kadi abazifuna nabagamba nti mugenda zifuna wakyaliwo constituencies endi mu kusadinga ntonotono naye ezisinga zaggwa ezisinga zaggwa Nakawa West ekyo n'omuto kiri mu Girasi ekyo ne East Kampala Central ezo zaggwa Kawempe South yagwa Mityana municipality yagwa Nalukoola eri yagitwala Kawempe North Lubaga South eno gundi yabadde ngamba Rosias nti ntekeyo ebitaano ne mugamba toteekayo bagenda zirira bwerere bayizo jwa Virginia Nasolo nempulira Virginia naye yagendera ku ndagaano gundi bamukoowa Virginia naye yagendera ku ndagaano naye sente azirina naye ayinamu akasente ayina amapeesa ayina mangi egundi Kawali ajajifunirwa Kawali atainako kubusabusa sente azirina zigendo jimuwa naye talina manyi talina muvuganya bano balese muyindi abena aremu muyindi no muyindi naye amanyonyi ga mapensa amanyoga aga MP jaga sokola yaganyiga kasibante yaganyiga yabeera ekisanja n'akamalamba babo yagana anabeerayo mwaka nagano tekayo sente doza mu kooti anabeerayo mwaka tugenda komawana tulindeze ababaka ba pala zifuluma mukwano gwange Walukagga njagala okubuulira nga bwe nakugamba tosinga nyumba yo Walukagga kubanga Walukagga sente tazikola ki tazirina namugamba tosinga nyumba Walukagga nkwegayiridde ndi mu kamera nkwegayi tosinga nyumba so Walukagga yeka yenna aliwo tosinga nyumba tosinga bwoba batosobola kufuna kuba amagola yataddeyo ebyo byoje oyo alina sente Segona agamba nze nkwata muti we mutajimpa
agenda muti naye oyo wa muti agenda kwewogome agenda yo ajja independent anagwira muti muti ajagwira yo bafune sawa muti gufunya abantu muti gulina masaka gulina masaka muti gwa abagenze masaka waliwe yagenze kalungu ngaliwa wa sewungu wa muti nabyo nono wa BBS yagenze era naye abadde wa BBS mutegedde matovu kati ne yagenze semba bule mukibi na wa BBS naye wa muti yagenze semba bule ki wane namuga But the bad thing namuga mulungi akoze bulungi kati ono sima kyagenda gamba abantu tukomye wano lero mulungi ate na akasenta akateeka tutandikira awo akuume kama katonda abakuume mwera